mulabe so alina ekinjawulo sola juzi nadde ndowoozaamu awo ne ŋŋamba nti nina ekintu kye nakola Becky bwe yali yakamala okuzikira namutuukako ng'ali awo ne mutunuulira ne mutereeza ne mutereeza bulungi nnyo ne mukwatako mu maaso ne muzza amaaso ne mutereeza ne muggyako n'ebipiira ebyamuliko naye bwe namala okudda emabbali nga wayiseewo essaawa nga ziizo nagamba nti Becky singa nze mbadde awo wansi abe tagenda kikola abadde agenda agamba nedda kamusabire tagenda kuzuukuka engeri gy'eri anjagalamu n'ekukkiriza kwe yalina ye okukkiriza kwe yalina mu Katonda Becky tagenda kunzinga ye tagenda kukkiriza basawo bansibe banzigyewaawo era agenda kulemerako agambe nedda dadi ogenda kuzuukuka kankusabire ozuuke ne nagamba ffe abantu ate tetulina kukkiriza omwana alina okukkiriza okwenjawulo kwabadde ayina ye tajja kikola njo gye badde manyimu Becky nebanga ne badde mulabiddemu n'okukkiriza kwabadde ayina ye tajja Becky kukkiriza basawo banziggyewo bagambe nti kumala gakkiriza tujjemu kale ebipiira katuzze amaaso kyazigidde omukagulekedde awo ye tajja kikkiriza ye nga ye ne neewuunya nti ate ffe abaaliwo nange nalaba nti siina kyensobola kukola okukkiriza kwange kuweddeyo naye ate ye nga ye yeddukiriza kwabadde ayina ye tajja kukkiriza dadi wamujjo so yembeera oba kwe kukkiriza kwe tulabamu Becky nti bw'abanga yalina okukkiriza okwenkana bwe kutyo then Becky yalina ekyenjawulo ekyamulimu bw'ogyeko Becky okubanga Becky naye kama mulungi omanyi emboozi ya Becky olaba bagamba Becky mulekaawo mulemirembe and I think she's resting in peace naye kakati bino bubonero omanyi omuntu bw'avaawo amaanyi ge gwe mukululo gwaleka kati guno omukululo ate ge maanyi ga Becky n'okusinga ndowooza obulamu bwe yakolako physically kubanga abantu bangi tumala obbazika tubaleka mu mimwanyi tudduka buddusi nawe waliwo ebibuuzo ebyajjaawo ebimu bitandise okuddibwamu mpola mpola era abantu balina ansa zaabyo byagenda naye nga tutandikire wa mukadde kati okutereeza okwenkomeredde omukadde jjajja Becky aba maama wo biological aba mukyala gwasisinkana n'afuuka bufuusi maama wano we muzze ndozaamu kummwe abazze wano mulabyeho ku mama wange azaala omukadde atuwadde kyayi ffenna wano omukadde yabawadde kyayi maama azaala maama oyo njamuwa credit nene nnyo sinziira ku kifaananyi kya ku image maama Becky kyeraga Becky nze nakula simanyi taata Becky n'akayimba ke yayimbanga nti nakula ne maama ebya taata simanyi nnyo nze nange nakula nze taata wange amazima gali simanyi laavu ya taata simanyi na taata bw'akola eri mwana tumala tuzaala abaana bataano naye ffenna nga bwe tuli tewali amanyira ife ya taata tetwakuzibwa ku mikono gya taata yali mukyala nga teyasoma talina mulimu alima bulimi okunoonya kituli naye yayimirira naffe ne tubeerawo nze nenkulanga mmanyi nti nina okukula ng'omusajja ndabira baganda bange era nenkwira mu embeera yange life yange singa ŋŋamba ojjinyumya ate mpanvu nnyo nzibu nnyo mpise mu mbeera enzibu ennyo ennyo mu bulamu bwange gye sandiyagadde muntu yenna kuyitamu ate nga mu mbeera eyo mu myaka egy'obuto si myaka egy'obukulu mu myaka egy'obuto bano abaana bato nze mbatwala nga bamalayika ebiseera ebisinga bambi bali so innocent batumira obulamu bw'ensi obuli mu obulamu bw'ensi obubi ennyo ne bambi mu mbeera gye babaamu ne babuyitamu so nayita mu mbeera enzibu ennyo nganze bunyumya life yange okula nga tulina taata nemukuba ne maama nga talina mulimu nejjusa okweyirya emmere gy'alima ne mukiranga ku makya mugenda okulimanga ennimiro okuggyamu ekyokulya n'okukola kinze nakola emirimu mbuto myaka egy'obuto myaka 10 egy'ebbika egyalimu nganze mirimu gye nkola abantu gye basobola jimpa nga nnima n'ensaawo enzija z'abantu neŋŋenda n'envuba enva ewaka n'enfuna ekyokulya so tokungabawo kuvuba mwakulira ku kyalo wano we tuli nze ndi w'Entebbe banzaala Ntebbe era nze nkulidde eno Ntebbe tukulidde wano abamaki wa maama nenkulidde mu Kitoolo Ntebbe ne Vete bayitangayo Vete side ni kumpi ne airport nakulira so omukadde ono ali wano ne maama azaala era wano we wawe ge maka ge nasobola okumufunira abeere so omukadde ali e Fort bwe bagamba oba gwe twawadde tulaba abadde nga ali mu ddwaliro n'omwana muyita maama nze ebiseera ebisinga buli muntu ali myaka gya mama wange emyaka gya taata wange omukadde oyo ne maama azaala senga wa maama azaala
simanyi mu luzungu oba bakira ba cousins oba sime bakiyita ne ssenga wa maama nzaala yazaala omukadde oyo. So omukadde oyo ne maama nzaala oluganda obusime bunyinza buyitamu mu Luganda. Ssenga wa maama yazaala omukadde. Yazaala omukadde oyo. Kitegeeza omwana oyo aba ava mu ssenga, aba mwana wa ssenga wa maama. So wa taata naye wa maama. Okitegeera. Naye nga bwe nagambanga abantu even before nti okubeera mu bulamu bwa Becky saabubeeramu because ssenga wa maama yazaalayo omukyala ate omukyala ino oba okitegeera. Nze nina famire yange yeetaaga obuyambi n'ekyokulya. Essuula n'enjala era esuzenga enjala nga Becky mulwadde naye ng'essuula enjala ne bagamba nedda zino ssente katukole ki kanziteeke ku Becky. Abaana bange batugudde abaana ku masomero during covid nga covid yaweddeko abaana badda mu masomero abange ne batugulako okumalako mwezi mulamba nga sirina ssente zibazza mu masomero. Which has never happened. Nga sirina ssente zibazza mu masomero naye nga ssente zazenkwata ebiseera ali mulago naye nga omukyala lekanzijambire Becky. So it wasn't because Becky namwinako olukwate naye Becky ye mwennyini nga ye enkwaso gye yalina n'abantu abadde bagezaako kuwa Becky obuyambi. Sikiwa nti mubadde Becky mumumanyi nnyo, mbe temumumanyi, temulinaako kakwate, temulinaako Luganda n'ate we yafa baalumwa nnyo era mbadde temumuyamba because mba naye mbadde temumumanyi. Naye lwaki mbadde muyamba Becky? Lwaki mbadde mumuwa obuyambi? Lwaki mbadde mwefiriza akati kime ne mukawaayo? Kye mubadde mukola nange kye mbadde nkola. Lwaba nze nakibasookamu aye ne nkiyingiramu nnyo naye kye mubadde mukola mwenna abali eyo nange. Era kyenzudde ennaku zino Becky waafiiridde nti abantu abankubidde ennyo amasimu nga baluma balina life eyagala okwefaananyizaamu n'eya Becky gye baali bayiseemu mu bulamu bwabwe. So balina feeling eyo Becky gy'abadde ayitamu era babagamba nanga Allan Becky bw'abadde nange bwe nnali Becky ky'abadde kye yayitamu nange kye nnali bakubaga life yaabwe. So nga tuyitangako mu life eyo ey'okuba nti okuze mu mbeera tolina maama tolina taata, maama akuleseewo oba osigedde na taata atuwoza ati oba wali ogiyiseemu obadde osobola okufiiringa what Becky ky'abadde ayitamu ne ky'abadde afiiringa. Era abantu abasinga bonna abavuddeyo it was because balina experience eyo gye baali bayiseemu ya Becky. So omukyala oyo ke kakwate ke mbadde nina naye naye ate akakwate nze mbadde sikakulembeza kubanga bangi tulina baganda baffe tulina bannyinaffe ne baani babeera mu mbeera enzibu nga muganda omusaayi tulina akulema okuwa 10,000 naye nga tulina obukadde bw'essente naye muganda we gwe bakuzaala naye n'akulema okuyamba. So bwe mba nali nnyamba Becky saamuyamba olwakakwate konna oba sibadde mulamu olwakakwate mbadde mulamu bwe olw'ensonga nti Becky ye mwennyini abadde kyabadde ng'ayitamu kibadde kinsika kibadde kinnuma nga nange nkifiiringa ng'omuntu. Kale kakati ate ye abammande ye mwana w'omukyalo oyo Abeera Mande maama gwagamba nti gwe yaliko naye God. Yes. God wali omumanyi wali mwemanyi ng'omuntu God abaana b'omukyalo oyo omukyalo alina abaana balenzi abaana bemanyi abaana balenzi balina alina abaana balenzi bali bana abaana bemanyi omukyalo alina abaana balenzi bana. Abaana be abamu mbadde gawono gamba nti tuwuliziganyako ku ssimu nti gyebale gyoli waliwo n'omu olusa teyabeerangako eno entebe nga tuwuliziganya abamu babeeranga eno entebe babeerangamu nnyo entebe nga tuwuliziganya naye nga bumanyi nti era oluganda olwo oba olinayo omuntu akumanyi nze ng'omuntu sina nnyo baganda bangi sina famire ennene tulina famire ennene ab'ekika kyange nti bangi tetuli bangi. So nga bw'ofuna omuntu wena akakwate mba muwuliziganya. Abaana b'omukyalo oyo baali bana abalenzi. So God nga ye God nali mumanyi nali mumanyi era nali muwulira naye nga baŋŋamba nti yagenda ggulu yalioneka ali mu kunywa mwenge yali mu biki kale ne bitankwatako nnyo naye nga ye nga God nali mumanyi. So story okuvaayo nti God yali taata w'omwana obona omukyala yamanyi God it might be nti yali amumanyi kiyinza okuba nti baali balabaganyeeko era God taata w'omwana naye nga bwe mbagambye nti y'ensonga y'okuba nti taata w'omwana nze ku lwange bali nnyamba Becky saagala gikulembeze nayagala nkulembeze Becky nsobola omutaasa era in fact bano abajja balinawo nga bakalemingira Becky naye abantu tulina ekizibu kimu abantu kyemmanyi babadde bakimanyi nti Becky gyali Becky atakimanyi Becky gyali bano abalala abaami abajja nti Becky simanyi mwana affe badde bakimanyi nti Becky gyali badde bamuwulira naye abantu abasinga batya okutenga responsibility y'ekintu nga kiri mu mbeera emu
bakimanyanga naye nga manyi Becky embeera gy'ali mu right now singa ogenda n'ogenda mu bulamu bw'omwetantala n'omuyingira mu bulamu bwo oyinza obutamalaako kubanga obulamu bwa Becky bwadde very expensive kati babadde bakimanyi nti gy'ali nga bamuwulira Becky abadde awulikika buli wamu naye nga tebayinza kuvaayo bamaze kulaba nti omugugu gumaze okwetikkibwa guzze wansi kati bavaayo claiminga naye nga abadde bamuwulira nga gy'ali naye they could not come out olaba mama Becky omanyi badde sigenda nnyo ku media kuliza byogera naye badde bansigira ku people olwoba naye abaami bye baagamba nti baamubuuzanga omwana aliwa n'abagamba nti namuwa waliwo sponsor yamuwa sponsor ekitongole ekigawo obuyambi waliwo abagabo b'obuyambi bwe yamuwa bwe bamuyina olwokitegeera kati nze nali nfuuse ki sponsor mu mbeera gye nali nga nange njiyawiya naye nze nali nfuuse sponsor nze mugabi w'obuyambi kirali kitegeeza ki nti yali akimanyi baali bakimanyi naye olw'ensonga nti Becky yali mu mbeera enzibu nti yali yeetaagisa omuntu nga real olina omutima okuvaayo weeteeke mu bulamu bwa Becky ogambe nti kale nzize kankole ki kateekero bakyali si kyangu so somehow sebanenya kubanga bantu basobola omuntu yenna kyonna kisobola okubeerawo nti abantu bomba twalanga bantu omuntu asigala muntu so sebanenya ekyo kitutwala oba oli footi nga batugamba nti family bagira erumye n'ogwengulu bagamba baagala kutwala mwana ibo gye bayita ewaabe w'omwana era baagala muzimbula tukiba ntugamba nti kyetaagisa lwaki twatuka ku prosesi y'okumuziika nekisigala nga kitutabudde omutwe well nabadde ku Monday nali ne meeting 40 ku Boma police station bampita abakulu ku poliisi olw'ensonga nti nali nagulawo case e Boma police station kwatagana ku bbi naye lwaki nagulawo case eno bwebanga nali ndaba nti kyali tekyetaagisa nagulawo case eno nga bino mbisuubira namanya omwana gwe nassi wange anything can happen oba okitegeera singa kukya naafa ngenda bibuuza nti ngenda bitebya nti omwana tali lwaki obadde omukozesa ki yensonga lwaki nagenda e Boma police station nenzigulawo ki one time nali nesibifu nambuuza nti mama Becky oli omuwulizaako namugamba ye ali muwulizaako naye essimu gy'akozesa n'essimu gye yakozesa oba yali yamuvubuka nangamba mu yesimanyi layini ye yafa byagwa biki mama Becky bwe twayogera naye twayogera okumala essaawa ndowooza nga nnamba musanvu nga nnamba nasaako yatemya katwogere njagala kumanya kituufu naye ebigambo byayogedde mu biseera bino n'ebigambo bye yayogera nga bwe twayogera sijja kulimba namulabye nga ye bwali bikyukakyuka kuba nze navaako waya nga twogera yanyiiza era mu kunyiiga naneetondera nangamba tata Becky yampitanga tata Becky mba nawagamba Becky mwana wange kati tata Becky ononsonyiwa biki mbadde mu taxi nga sobola kugamba mazima biki ba nasooka nemubuuza nga njagala kumanya Becky obulwadde yabujjawa yabufuna atya muli balwadde then mumira eddagala kubanga ekyali kisinga obukulu tulina okufa ku bulamu bwaffe despite the fact what tulina okufa ku bulamu bwaffe nomubuuza mumira eddagala nasooka yeegaana nze siri mulwadde tuli balwadde nze negeza nokukebeza juzi nga ndi mulamu konze kati omwana Becky yabujjawa tinamuleka ew'omusajja nengenda okukola nagenda okudda wayise ebbanga nga ngamba bamusaze enviiri ng'omwana atandika okutukaatandika okulwala konze omusajja gwe wamulekera yamukwata bukwasi yamukwata bunanti konze mbulira amazima kanasooka ajjako essimu nenziramu nemukubira nandika akugamba mwana nti mbadde mu bantu nga sitakuga amazima naye kale alina obulwadde biki kugamba nga ebigambo byawe gati bikwataga nembuuza Becky waani mwana waani namubuuza ebibuuzo ebyo nembuuza Becky waani nangamba oyo godi yeegaana ki yeegaana omwana godi yeegaana omwana biki naye omwana wa godi era namulemerako nga mwana waani ti mwana wa godi ne godi yamwegaana konze godi yamwegaana nti konze godi ngezaako mukwasa nga simufuna naye bwabanga godi yeegaana omwana nze kifuddeeko naye omwana olina oyinza okuweleza era muwezako nebifaananyi by'omwana we ozimayera yayogera juzi nagamba obufune by'omwana nemweza ebifaananyi by'omwana we okuba talina kyeyayogedde mu mbadde empuliziganya ne taata Becky nga maama we mwennyini nnyini bwe yali wano ewamuyita viewing yagamba maze emyezi nga tawuliziganya na mwana we bamubuuza lwaki nagamba essimu ze tezibeerako oyinza okukubira essimu lwero namala emyezi ng'esatu nga talina ssimu kibawa layini teriiwo n'abaami abali bakirimingira Becky bagamba nti bababuuza sibifu nti maama wa Becky mbaite muwuliza temumanyi gyali temunoonyaako ne bagamba tunoonyezza omukazi
niyo omukazi muzibu gwe mulaba oyo amasimu agakyusa atuusa kuya ku simu ya muntu mulala n'omunoonya kati nze nebuuza nze abadde awuliziganya nange abadde akozesa layini ki alina sekyole nti yadde awuliziganyaamu nange amazima twetwogeddeko naye niwayise natwaife alina 4 twayise emyezi tuzagiringa meka oba almost 9 oba meka simanyi but it's quite a long time nasimu ogezanya n'omukyalo oyo naddamu ogezaako ne mugamba yuzi yayogedde nempulira nga agamba nti namutiisatiisa mutwamutiisa mbagenda mukuba omuntu nga toli mubbi toli muzibu wa misango basobola okutiisatiisa ne weekweka n'odduka toli mubbi toli muzibu wa misango lwaki mba nkutiisatiisa bwe mala sobola okukwata omwana wo ne mmuteeka mu mikono gyange ne mwita mu famire yange ne mmulabirira ng'owange ne mwagala n'okusinga abange amazima Becky mbadde mwagala n'okusinga abange Becky ng'asaba ekinjenge n'enkigulirawo ansaba ennyama n'engigulirawo nga kyonna kyasaba nkigulirawo kisobola kukolera abaana bange benzaala naye nga ye Becky nkikolerawo era wane waka jjajja nga baŋŋamba Becky omukuziza ekyo naye si tekyali kyekyo nali mpulira nga njagala kulaba Becky ng'awuna ngadde engulu so abaasabye ennyama nabo baasabye ekibumba nga asobola okuaffordinga ente bagitte baggyemu ekibwa kyoki bakigwe Becky so ono omukyala n'agamba mu twamutiisatiisa namugamba amazima nziguddewo keesi ku poliisi ebbooma namuga bweyagala omwana wo jjangu ku police station ebbooma weeripootinge kubanga bw'oba oripootinze omubbi aye ne bakusanga wene mu nnyumba mulimu kulya kyaggulu bagamba nti naawe ki ate bwe muripootinze nti mubbi tulina keesi ku poliisi ate oli naye mu nnyumba mukola ki so namugamba tojja kulaba Becky tuukira ku poliisi ebbooma waliyo ofiisi ekwasaganya ensonga za family n'abaana biki tuukira eyo obagambe bandipootinga wana ABCD tukwatagane ne poliisi then emitendera egyo gigobererwe wajjula biki naye ye byagamba mutiisa nimugenda okulaba omwana we tibajja mukuba abantu bamukya bajja musiba lwaki mba mutiisa wewe nemba namutiisa she had a right ogenda ku poliisi n'agamba waliwo omusajja alina omwana wange yamulemera yamusigaza amulemedde njagala mulaba nganje mulaba yeraginzeeko na reporting anyway olw'ensonga yali akimanyi nti omwana embeera gy'alimu eri critical tayinza kwetattala musemberera kubanga even expense ye na buli kimu ekyakirabisa ku mwana oli laavu yali yeetaaga naye mwennyini amabeki akimanyi Becky yali nnyo gyali amazima gali nti olw'essimu zankubwanga nezikwata olw'essimu luwe yankuba nezikwata yali eyogera nnyo Becky n'ambuuza naye kulaba Becky ng'atulira bw'ati yantuulira nnyo ng'asibye face nembuuza Becky ki ngenda okulaba ng'atidde nembuuza Becky obadde ki n'agamba oyibadde ogenda mama wange konse lwaki tadi mama wange konse nenda si mama wange nemugamba ki n'agamba musaagala tadi bambi toyogera mama wange toyisagala kwogera naye sagala kuwulira ng'oyogera nesagala kwogera naye lumu twali tunogenda ejjinja ku olwedwere ejjinja ery'abaana twatwogera ejjinja nga Becky olwedwere bangamba ejjinja ery'abaana naye mbu lijjanjaba bulungi naye tugendagendayo kubanga ddala tugende twabasobola okufuna oki obujjanjabi Becky n'agamba dadi tontwala jjinja nembuuza lwaki sikutwala jjinja nanga mama wange gye yabeeranga tontwalayo dadi nkozayiri totwala jjinja eka muli gyagamba nemugamba Becky eno ejjinja we tugenda mu ddwaliro sula mama wo n'agamba nedda ajja kunsangayo ajja tusangayo sinza kwogerera bigambo Becky by'ataayogera kubanga nzite Becky nkimanyi omwoyo gwa Becky gukyaliwo nga Becky awulira naye sinza kwogera kigambo Becky ky'ataayogera sinza kwayiriza Becky n'agaana olw'ensonga Becky alina obusungu bungi nnyo nina some of the videos za Becky ng'abire bamukola mu ssimu yange njagezaako zino olwasaanye twalifanaga Becky naye Becky ayogera life maama we gye yamuyisaamu baganda ba maama we life gye bamuyisaamu n'amannya yagoogera ng'abantu amusimanyaani ne anti ani bali babiri life gye bamuyisaamu abyogera naye kati omwana bw'oba omuyisa mu mbeera ng'eyo byali nawe oba n'ensonyi okujja okukola ki okujja okumulaba gy'ali ate after n'ovaayo n'oyogera nti simanyi bangaana okulaba omwana babadde bankulaye bati anyway nga bwe ngambye nti abantu ng'abo nze olutalo si lwange right now lebalwana olutalo lwange lwali lwa Becky olaba nti Becky asabayivinga alivinga n'omulife ng'omwana omulala right now zino entalo eziriwo zino si zange abazirwana bazirwane era sinza kuddawo konfrontinga muntu n'omu sisobola bonna basonyiwa sibalinaako obuzibu ekyange kibalira mwana okujja ku buzibu genda okujja singa bajjanga bagamba bagala genda kusima Becky ng'ebagamba kuba nagenza okuva effort aba yankubidde esima n'agamba nti ekimanyi ekirye bagala genda kuziikuulayo ki nga bo kiki basinga ddala okufa bagala kumujja ino okola ki ekibatta ekibatta infact mukyala ono mama Becky
basanga ne bamubuuza nti Becky especially n'amubuuza nti Becky tumuziike gyali gyalina okuziikibwa n'agamba nti ye umuziike gyalina okuziikibwa ne bamubuuza nti yewaabwe nti ye ewaabwe mulindoozi era ng'akimanyi nti God ki kati waliwo ebigambo abaami bano abalabye bajja nga boogera ne bagamba nti Becky yalina